Isomero lyangu nabo bakino kyekikyo ekirala abavubuka abaffe abali wano ab'amaanyi obulungi bambi njagala mwegatte ku bakungu bano njagala mwegatte ku mikwano gyaffe. Omwami tabaddeewo yagamba nsaba ontwaleko mubakadde bo oba wendi oba sibiwo n'agamba njagala kwebaza bakadde bo. Omwami ali mu Amsterdam. Nasobola kukomawo ne mukola mukolo naddayo. Nasobola kukomawo ne mukola mukolo naddayo. Waliwo vidiyo gyakoze nga yeebaza famire yange yeebaza abantu bonna abambeereddewo era nsuubira mubyekigula vidiyo eyo. Abannyonnyola bingi kuba ebisenga yabyogedde. Omwami bw'ayogera omukyala todda. Kategezeko nti bw'amuva wano omwana munno egenda kubeera bweru kituufu. Sinnamanya watikiddo walingiza mu bisenge alabangako naye tekiba kirungi kukolera mukolo watali wammwe. Emikisa giva waka n'abewaka abakuza bewabbira emiyembe bewasambira ebiveera ne basanyu. Ogereko hanemundu gwenga nnyini egenda mbeerawo. Kingi tannabaako ntegeeza naye bw'anaaba ntegeezezza yakubamba Kati komaze okufuna obufumbo ebya music ogenda bivaamu oba olwedde wabivaamu dda nga tetunnamanyi? Sobola bivaamu ngenda balansinga the bots. Obufumbo ngenda buwa time yaabwo n'omulimu gwange ngenda buwa ekitiibwa kyabwe. Omwami teesezaako n'omwami tasobola kuŋŋaana kubanga mufumbiddwa nga mukwano gwange. Fumbirwa mukwano ko kiba kirungi. omwami sooka omuweyo ka message akalungi akamusaanira essaawa eno. muwe kubako obumwana yonna gy'oli. Kingi kyenyinza okugamba weebale kujja mu bazadde bange n'ompesa ekitiibwa. Ngenda kuba mukyala mulungi, ngenda kuba mukyala mufumbi gy'oli. Nja kwagala with all my heart. Olungamya buli kimu ekiri wano asobola okuwulira essaala yaffe nga tumugamba yadde enkuba tujagala naye atonye enkya ebire ndaba bigenda bita kati nsaba essaala temugiddiriza. Oba olowooza ku mukolo guno nga tolowooza ku kkubo lyoyiseemu lyokka olukatakoba essaala tetukola ki tetuddiriza. Oba saagala olowooze ku kkubo lyokka lyewayiseemu naye njagala olowooze ne ku mukolo guno ogambe Mukama njagala ndabe ku mukolo ogunyirira ng'enkuba tekola ki tetonya. Abaana be baba bayita wano nga banyiinyamuko banyumirwa omwaka tuli mu kugumalako oba olinzeeyo omukolo omulala ng'omwaka guggwa oyinza okugulaba naye ogutafaanananga guno. Kitegeeza buli tuba tufunye olunaku olusanyuka tukikole ng'abatamanyi ebyenkya tetubimanyi. Nze Kayumba ebyenkya tetubimanyi tumanyi byaleero bye tulabyeko wano. So njagala olwaleero tusanyuke bibeere olwaleero ebyenkya nabyo byaki byankya. Tukole kye tuyita media etiquette. Media etiquette kitegeeza okuboota ekifaananyi ate totaataaganya kuli mu bwongo. Akakosi bakaita media etiquette. Oteeka okategeera kati mbi ekifaananyi nga tesiriiza ndi mu bwongo. Ng'omutwe guliraanye ettaka. Robert ajabagamba nti mufukamire nembayisa mu buzungu. Kaakati mwanyinaze Wangi taata. Saara Wangi baaba. oli bulungi Ndi bulungi baaba. bakubireko mu ngalo Saara. Bawulidde. Oyo gw'otulaga yaani wa muwala wange kuba Saara twakugaba 2 n'ozaala n'abalungu tekikaba kulya nti Naalongo yanohi naye Naalongo takola ki Ekyabeeyi teri Naalongo anoba. mwanyinaze Wangi baaba. tuyite ekika ffenna tutudde yanguwa buno obudde Mzee Kamali yangambye nti zinaatera ossala Yesu yebazibwe nnyo baaba. akange kange nende owekisuza omukanga kange nante Bataata, bamaama, baganda bange ne bannyinaze abalungi, ye abako n'ab'emikwano, Wangi. nina essanyu lingi nnyo akawungeezi ka leero okubanjirira omwami wange omulungi gwe mmaze okukola naye endagaano, omwami wange omulungi Sam Ssekagigo. okubengaliza Sam Ssekagigo. Kakati nja kusaba Ye baaba. oba kinabeefaananyi banaakikolera
gwe wekka gwoba osituka bo basigalawo bwe bali kandabe ekigezo baba bakiyita kati sooka okwate essaamu oyo omulage kati kyusa tunuzaako nene waffe ekisozi mpulire bano bebasinga okumwagala nabwe kityo taata tuddemu tuwatuddemu mulundi gumu singa Sarah ddamu tunuze eri mpulire onyambe temukubakawuka obadde mwagala ffe tuba tuzikuba okusinga awo ffe tumuzaala gwavu